Amanya gange bampita Sunday Elias yesimbyeko ku kifo eky'obubaka Obuganda kwa County East Kabale District era nze official flag bearer of National Platform. Kubanga kyabagulimbira nze kenyina ali ku ground nze kenyina n'amaze okuwangula erede era mbasuubira mufunama amakooti tugende tulayire abantu wali abantu basirikira wali waggulu naye munda abantu bakowa government era nze kyansuubira nti mu Western Uganda kulunu tusuubirayo ba member of parliament abasuka mu 10 kubanga abantu bonabona kati bacuuka abasomesa abazadde amarwariro tiwali kubanga ogenda nova wanu notuka marwariro kati wali ekiriyo kati abantu bakoyadira abantu bagala change. Amanya Wanikina Faustin abasinga ku internet ku social media mumanyinga Masaba Media Channel ndiyo mu kubakulembeze abavuddeyo okwegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa parliament mu Butiru County. Nako olwalero tuli waneeno ku kitebe kyaffe tulina meeting etuyitiddwa katusuubira nti wena gwera tujja kuba tufunyemu ekibuusa okubanga kituwa ekyokukola kubanga mukimanyi bulungi nti nomination yakondooza olunaku nga lumu lwokka so olwalero tuli waneeno ku kitebe mpozi n'ekirala njagala okwebaza abaganda baffe abatuwadde omukisa gw'okubanyuzamu kamera zammwe nga twogerako eri ensi. Ampuliddeko eŋŋambo n'ebigambo ebyogerwa nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu President w'abantu His Excellency titalina support. Mpulira nti mu Western Uganda, mpulira nti yekoyima nti wa kino njagala kibategeeza omuntu akyasinza okuba oweetunzi essaawa zino bweba cash crop Kyagulanyi Ssentamu is now a cash crop of Uganda. Toyina wosobola kumusindika n'atatuuka oba n'ataleeta bantu. Kyagulanyi Ssentamu alinga omubisi kwegamba buli lunaku oluyitawo gweyongera okubanga guwoomerera. Ffe twabadde Butiru abantu bayogeranga ne bagamba tetuli ku ground ndowooza twabalaze ekyabadde Butiru ate Butiru wala nnyo era kyalo naye abantu baavudde mu nsozi ne bajja okubanga baaniriza omwagalo w'abangi. Olwalero tulisaidiza hoyima eyo nabbanja gyalimbira abantu mu bitundu ebyo nti NRM ebakoledde mugenda kulaba kye bayita amaanyi ga Kyagulanyi oba amaanyi ga people power. Nito Moses oba Adinaito Moses abasinga gwe mumanyi nga Kyagulanyi omukiga okuva mu district ye Kanungu district na nze chairman wa NUP mu Kinkizi West. Tubadde mu weeks 3 nga bombuuza nga tuli mu campaign za president waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu n'okugezaako okwenstallinga NUP mu mitima gy'abantu n'okunoonya obuwagizi. So for weeks 3 tetwakatambula tufunye mu challenges ntonotono naye nga progress yesinga obungi kubanga tusanze bannayuganda bayaayaanira enkyukakyuka era nga bayaayaana okulaba ku president waabwe ekirungi nga ne manifesto yaffe gye tulina nnungi nnyo bye tubabuulira aba bye tubagamba babikkiriza era balaba nga tuli ku mulamwa. Ensonga etuleese olunaku lwaleero kwe kulaba nti ba flag bearer baffe ab'ekibiina kya National Unity Platform bafuna nomination fee ne support endala eyeetaagisibwa okulaba nti banominatinga ku lunaku lwa Wednesday ne Thursday kubanga nomination ya 22nd ne 23rd. So yensonga enkulu etuleese olunaku lwaleero. Amanya n'eddoboozi bampita Robert Muchoma from Kasese and contesting as the Kasese Municipality MP. Olwaleero tuzze wano ku kitebe Kavule batuyise mu meeting naye ndowooza ekibadde kituyisiza kiri nti babadde baagala bayambeyambeko kwabo abatasobodde okufuna nomination fee kyekyabaleese. Nze nganze kubanga maze wiiki nze nasasula dda empapula zange zonna ziri kiriya ninze jasa olunaku olwa nomination nga lwakusatu 22 ngende ku nomination campaign zikole ki zitandike. Amanya gange nze Kayima Osborne Desire nava mu district ya Rakai esaza Buyamba. Secretary General yatuyise tubeko engeri gye tuwayamu n'engeri gye tugenda okutwalamu campaigns mu masaza gaffe tusibuka. Endelea Busungu
nze omu ku beeyagaliza okubeera member wa parliament mu ssaza ly'e Kimuraka district y'e Masaka nga nze nafuna kaadi ya National Unity Platform okuvuganya ku kifo ekyo. Kibono wali ku kitebe nga baatuyise ensonga esooka ekwendosinga empapula zaffe tekiwedde n'okulongera okuzuula oba tuyinza okufunayo ka facilitation konna okwongera otuyambako nga mu registration nga mu kutambula mafuta kubisa bipande ekyo sekretary general tugambye bagenda kitubuulira kyekigenda okuddako. Bampita Achiro Gloria, woman aspirant Matokolo District, West Nile. We are here on a very big motion. Tuli wano ensonga ennene yeetulese. Ekisooka tuli wano kulwanirira kulaba nti buli bannaffe bonna ba candidates nga banominatingiddwa. Kubanga gavumenti etugalidde bweru eblokinze buli ensimbi y'aba NUP okufuba nnyo okulaba nti tebatunominatinga. Baagala ku blockinga buli candidate ya NUP basobole okusigala nga ba flag bearers ba NRM basigala bokka. Tuzze wano tuze kulaba engeri yenna gye tusobola okwekwatakwatamu okwesondasondamu nga ba NUP bannaffe abeesobola ne abateesobola tuze kwekwatirira tufube okulaba nti ki agetinga nominated. Era buli omu yenna agenda kubeera nominated fine tetulina ssente muli eyo wabweru oba olina ku ssente oba olinayo ayina ku ssente